Bbugumu erisusse eryeraliikiriza ababaka ba Paliamenti nga kivudde ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Sipiika Anita Amongo akitadde ku bantu abatema emiti gye batazzaawo okusaanyaawo obutonde. Unless we come out as leaders and take a deliberate mitigating measures, we remain at risk. Minisita omubeezi ow'obutonde Beatrice Atimwanywa naye annyonnyodde ababaka nti tewali ssente za ndokwa za miti nga n'enjala yandibalukawo. The seedlings we used to give out to colleagues for themselves to lead by example and even give to the constituencies, because that would have been the beginning of us participating, all of us. Unfortunately, that budget was slashed. Ababaka abava mu bukiikakkono bw'eggwanga beemulugunyiza nti amanda agakyakukusibwa wadde baagawera. For those, the charcoal will go in open vehicles. Now they're in box bodies, they cannot be detected. There is need to come up with strong regulations on charcoal trade in this country. And I request that even another committee goes and looks at the current situation, because it is not the people from northern Uganda burning it. There are people from outside. We have roadblocks, Right Honourable Speaker. For example, people who come from the north towards Achua River. We have even UPDF involved. But as the colleague said, they used to transport this charcoal in the open trucks. Now they have changed styles. That needs to be... What stops you from checking the box body? The biggest challenge is that when the demand and the supply, you know, the demand and supply chain, people smuggle it. When you get back and see how trucks are carrying charcoals with impunity from the region crossing the Nile, coming to this part of the country, and some of them are even exporting them. And in event when you see the minister now saying our hands are handcuffed, the gaps is in the implementation, and yet this is the ministry responsible constitutionally. N'ekintu ekikulu ekireese ebizibu bino kibadde kutema miti, deforestation. Ate nga emiti egisinga gye tutema manda. Gavumenti kye tulina okukola kulaba nti abantu amasannyalaze tugabatuusizzaako ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Kubanga kye kireese ekizibu ekyo. Mu mwaka gw'olukumi manda twagajjanga akakooge wano, naye katugalumba paka ne Sudan. Osobola otya kutematema omuti nga mahogany, for example, ng'oplantinga pine ekola ki? Ng'osimba emiti for commercial purposes nga kalituusi. Ababaka bakiikirira ebitundu ebirimu abalunzi b'ente bagamba nti zitondoka olw'ebbula ly'amazzi n'omuddo. Ate gavumenti eno oba ne community zetukiikirira tezaagala kuweereza space balimeyo amadaamu agamala nga bwe bali Makalamoja. Katulina obuzibu nti amazzi bwe gaggwamu tuba tetulina ekyokukola okujjako okukwata water bowsers ne mutandika okukimira ente amazzi.